asatu nga tali ku ttiimu eyo. Yawumuziddwa okumala emyaka 30 nga tali ku ttiimu eyo, bo ekikolwa kye bagamba nti yakola kikyamu. Wabula ebibuuzo biri wano mu kiggula luggi. 1. Okusookera ddala, tosala gwa kawala nga tonnawuliriza gwa kalenzi. Tosala gwa kawala nga tonnawuliriza gwa kalenzi. Waliwo kye tuyita okuwuliziganya okw'emirembe. Nti oyita akawala n'oyita n'akalenzi ne butuula nga bugasimbaganye, n'obuuza akawala owaayi olubadde, n'obuuza n'akalenzi owaayi olubadde, buli omu n'akuwa sayidi ye n'olyoka ofuna okusala. Wabula bw'okwata akawala n'okabuuza n'otabuuza kalenzi n'osalawo ku lulu, eba nsobi. Ngaffe balwanirira amateeka n'ebiragiro, eba nsobi. Mu nkola y'amateeka oyita akawala n'akalenzi n'osinzira ku byagenda okugamba n'osalawo okole okusalawo. Ekyo mukitegedde bulungi, ekyo tekyakoleddwa. Muganda ffe Mpanga nakkiriza ebbaluwa eyamuweereddwa okuwummula ennaku 30. Wabula abaagimuwadde bamugambye nti ebbaluwa eno tebaakonna weekola ki, abamumuzza bamugambye tetuwulirako ewantu wonna nti tukuwumuzza gubeerayo savinga ennaku zo 30 bw'oziggwako olyoka okole ki, okomewo. Mpanga Ekemap Media n'abanga musanyufu, n'abanga akkiriza ekibonerezo kye bamuwadde abeera ennaku 30 ng'awummudde. Wabula obuzibuze butya, abamuwadde ekibonerezo bennyini mu gurupu eyamuwadde ekibonerezo ekulira ttiimu ya president y'amawulire, bwe yamuwadde ekibonerezo nga kiri internal, ekintu kye tuyita internal oba kye tuyita internal memo, information eba erina kusigalamu abo abaagisazeewo ne gwe baagimuwadde nga terina kugenda public. Kati oluvannyuma lwa Map Media okugobebwa oba okuwummuzibwa n'abamumuzza, kyadde kirina kusigala nga tekitegeereddwa public. Wabula oluvannyuma nga wayiseewo ennaku 1-2 okusalawo kw'akakiiko ako kwafulumye ne kugwa mu mikono gy'oli, ate Map Media gwe yagala okukola ki, okubuuza lwaki yabadde n'omuntu oli. Okitegedde bulungi nnyo. Kati wembuuliza nange ng'omuntu gwe eyagambye yawummuza Map Media ng'oyagala enserebe kutegeera, Map Media natagitegeeza n'asirika. Information yali nkinze etya ate egende woli eyabadde avunaanibwa atalina mu kusalawo. Information yali nkinze etya etuuse woli gwe baali bavunaana nga ye teyatula mu meeting nga musalawo. Njala bagamba ekigambo kimu nga nfundikira ekiggula luggi kyaleero. Ebiseera ebisinga tulina okubeera ne crisis management. Crisis management yakwasaganya ensonga zonna eziri mu mbeera ng'eyo. Ffenna tukola ensobi mu kwogera ne mu butakola ne mu ngeri yonna, naye tumanya butya bwe tukwasaganya ensonga ezo. Ompulira bulungi nnyo. Naye gwe bw'ovaayo ate n'ogamba nti gundi tukuwadde ekibonerezo kino tekitegeezebwa public, naye ate gwe mummwe mwennyini abakoze ekibonerezo ekyo ali ne mukirinkinga ne mukiwa omulabe oba omuntu oli gw'abadde yeemulugunyaako, muba mukolera ani? Era wano wembuuliza, information ekwata ku president n'enteekateeka ze eri seefu. Bw'eba internal memo eyabadde ebonereza Mpanga Map Media yali nkinze n'egenda mu mikono gy'omuvunaanwa, information ekwata ku struggle yaffe ekwata ku president eri seefu ne president ali seefu. Bwebanga internal memo admissing ewumuza omuntu for 30 days yasobodde okulinkinga n'egwa ku muntu, president ali seefu ne byasalawo ne decision ne plan zetugenda okugenda mu kalulu oba? This is my question. Nkiddamu gwe yagamba nti ebintu bire bya munda ate information mugirinkinga, information ekwata ku plan za Nuupu, ekwata ku plan za president eri seefu, era president ali seefu nammwe abakola ebintu ebyo. Yes, ffenna tugenda kukkiriziganya buli muntu alina ensobi. Somehow somewhere Map Media alina ensobi ze ng'omuntu. Map Media si Yesu Kristo, si Nabbi Muhammad alina ensobi ze. Ekyo buli omu ensi yonna ekimanyi Map Media ali somehow alinamu ensobi. Mu mirimu gy'abadde akola bajja akola ng'omuntu. Naye ali professional gye mulaze
okulinkinga information nga mwekenyini mwagambye nti information ina kubeera private ne mugilinkinga ku muntu oli gwe yali avunaana nga n'omuntu gwe yavuna temwamuteeka mu kaguli kumubuuza nti kino kyava ku ki mwe ne mukola decision ne mwe mulinkinga decision mba mukolera and then president ali safe ne security z'ekibiina oba ne information y'ekibiina eri safe. Ndi mu Kigulalogi nga bwe ngamba nti sitta kibenga sina kikene Nyandusu sigenda kuwanvu ya Kigulalogi wabula eyo yebadde oba kulinga okwogera kwange ku nsonga eyo kutegeeza abantu abaddemu n'okula ki n'okubuusabuusa nti teyawumuziddwa mu mateeka amatuufu agakwasaganya emirimu yawumuziddwa ennaku 30 naye kyadde kirina kubeera kya munda nga ye yennyini gwe baasalidde omusango akimanyiiko ye n'abamusalidde omusango nga tekirina genda wantu walala wonna nange ndakitegeddeko ng'omusango bagumusalidde ne mugamba media ennaku 30 ntono nnyo gumiikiriza ekibonerezo kijja kuggwako ddeyo okole nakkiriza wabula akabasa we kavudde information okuliikinga neetuuka ku muntu omulala ekyo kyekireesa akabasa nange wembuuliza ebintu ebiri ku secretariat n'ensonga za president ziri seefu kyekibuuzo kyange ebisigadde byonna ebyokumuyimiriza mu mateeka bwe kibanga bwe kiri kibalina okukola that is okay era njagadde tegeeza public nti bye muwulidde bituufu muganda waffe yaweereddwa ekibonerezo yakuwummulira ku 30 naye ekibonerezo kyadde kyamunda nga tekirina kufuluma wantu wonna wabula kyalinkinze era omuntu n'akikozesanga added advantage mu kulwana entalo ze ng'abadde azirwana ku lwakatina n'ensi yange Ekigulalogi nkikomeza wano njalagera ne programu yange so mbategeeza mu kitumu butongole mukitegere bulungi nnyo.